Nakatwegatako abali ku the updates online page. Subire nti muli bulungi. Mbeera eri wano tuli ku Ekigo prison era nga wano we tuli tuzze okulaba nga tubeerawo era nga tulindira babaka baffe Honorable Allan Ssewanyana awamu ne Honorable Ssegirinya Muhammad wa Kawempe North era nga banamawulire emikutu gy'enjawulo gyonna gyatuuse dda okubeera nga gistreaminga oba nga gibalaga ekigenda mu maaso. Ate ttiimu endala eri eva mu district ez'e Masaka nabo bali mu kubatanisa dda okubeera nga magi kati yakatuuka njagala sharing oyite muno sharing eyakatuuka kuba njagala Mr Update agenda okuva mu komera wano nga ffenna tuli aware era nga mwenna abawagizi be tubakunga yonna gye muli okujja kubeera nga ate mukola ki ng'ate mumwaniriza. So yeye mbeera eri mu maaso sharing ayita muno sharing ayita muno obudde buno tusobole okubeera nga tukola ki nga nze sweet apa ku kamera mbaagala nnyo mwenna mwebale kubeera nga mugoberera ffenna tukimanyi bulungi tumubaka Allan Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya Muhammad babadde bamaze akaseera kanene nnyo nga bali mu komera omwaka gumu n'ekitundu okuva lwe bakwatibwa mu mwaka gwa 2021 mwezi ogw'omusanvu ne kaakano babadde bakyakola ki babadde bakyajja. Ttiimu yaffe ekulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti Honorable Mathias Mpuuga ng'ekulembeddwamu Lord Mayor Elias Lukwago naye nnyini ng'ekulembeddwamu omu ku munnamateeka waffe Medad Lubega Sekona naye nnyini eri mukuba naye bali mu kujja n'ababaka abalala bangi nnyo ababaka ba Parliament nabo nga bagenda nabo bali mu kubeera nga bakola ki byajja nenga omuyambi w'omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad Mr Luswa Luwemba Alex oyo akulembedde ate abawagizi b'ababaka Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Allan Ssewanyana era nga njagala obategeeza nti Alex Luswa Luwemba agenda kutubuuzaako katini nnyo ate atubuulire kiki ekigenda mu maaso. Mr Luswa agenda kubeera nga atubuuzaako katono nnyo ate twongere okukola ki twongere okubeera nga tugira Mr Luswa oli live ku the updates online page era nga tukimanyi bulungi ffenna nti gwokulembeddemu okulaba nga gwokulembeddemu ttiimu evudde e Kampala okujja wano okubeera nga esisinkana oba nga ekwatagana n'eve Masaka okulaba nga ababaka bano bakola ki bayimbulwa. Abantu bandyagadde okumanya abantu basuubire ki kifaananyi kiyinza okusiigira omuntu naddala ali eyo atulaba. Well, okusokera ddala njagala kubeebaza mwenna abatulaba ku the updates online TV mwebali nnyo mwebali eddala twacoordinatinze ne baganda baffe abagenze e Masaka era ffe ne tusigala ku ground okulaba nga buli kintu kyonna tukikontrolinga. Baganda baffe bagenze e Masaka okusecuringa bail nga bakulembeddwamu Council Elias Lukwago, Medad Lubega Sekona, wekitiibwa Honorable Lop naye ba councils abalasaako n'ab'eŋŋanda bonna abalala ffe ne tusigalawo ku ground. In case of anything tujje wano ate tubeeko bye tukwasaganya okulaba nga tulinda ab'e Masaka baleeta release order bagireete wano ate baganda baffe tubaanirize emizira kubanga si kya bulijjo omuntu okumalayo emyezi egisoba mu 17 nga ne kooti tennakakasiza ddala nti oba olina omusango. Ssemateeka egamba emyezi mukaaga bwe giggwako oba wabweru oba okunoonyereza nga kuwedde. N'olw'ensonga eyo baganda baffe babadde bakunukkiriza emyaka 2 nga bali mu kkomera Ekigo. Njagala okwebaza buli kinsi yenna akoze ekisoboka kyonna okulaba nga Honorable Ssegirinya Muhammad n'okusingira ddala baganda baffe abali ku mikutu emigatta abantu social media mwagadde nnyo ababaka bano Honorable Allan Ssewanyana ne Honorable Allan Ssegirinya Muhammad nti mubadde mubapostinga almost buli lunaku. Bano babadde daily miru gye muli nti buli mufubadde mufuna ekyemisana ng'omupostingako bw'obadde onywa bw'obadde ofuna breakfast ng'omupostingako bw'obadde ofuna sapa ng'omupostingako. So kyemukola kya muwendo nnyo nga tetubawadde yadde n'ennusu 10 bwe kiti naye wabula mulina okwagala ku mutima. Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Allan Ssewanyana okwagala okwo kumubadde mubalaga jjukira ebintu bino byonna bye mubadde mukola bisigalayo mu archives
bajja genda okuretrievinga gundiziza mu videos enkadde balaba okwagala kumbadde mubalaga nga tebaliiwo era mbakakasiza ddala nti Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Allan Ssewanyana fenga ababadde bogerako gye bali bayina omutima gw'amaanyi nnyo tebasobola kukyusa mu bigambo byabwe olulimi lwabwe tebusobola kukyuka olw'ensonga nti bano babaka bamaze ebbanga kwa rimandi tebasobola kukyusa kirowoozo kyabwe tugenda kusigala nga tuli ku mulamu ogwo gwennyini ogw'okulaba nga Honorable Ssegirinya Muhammad okusookera ddala babadde bawanjaga okufuna eddembe lyabwe ery'obwebange ng'abaka ba paalamenti ebbanga lyonna kooti ebadde yabamma so n'olw'ensonga eno omwaganya guno ketugufunye wano tetusuubirawo any other abduction kubanga ebbanga lyonna lye babadde mu kkomera luli babakwata nga bagamba nti balinayo emisango emirala e Masaka tetusuubira nti ku mulundi guno tetusuubirayo abduction yonna endala kubanga tuzze tukuumye emirembe ebbanga lyonna era ne wano tukuumye peace tubalindiridde mu lwatu bajje tubaanirize kyetusimbyeko ennyo essiira kwe kulaba nga bano bafuna obujjanjabi obusingako kubanga ebbanga lyonna babadde bawanjagira okufuna obujjanjabi ate kiri ku likodi nti abadde abasibi ate yabawa emmere so tetumanyi kiri mu gundi mu bulamu bwabwe bagenda sooka bafune serious medical check-ups bazifune bulungi nnyo sobole okubeera nti oba oli awo bakoma basavinge ebitundu byabwe Kawempe North ne Makindye East. Ensonga endala tulaba nga obudde bugenderedde kuba wano mu ssaawa za Uganda tuli mu ssaawa 12 tulowooza nti kinaasoboka kitya abantu bano okubatuwa obudde buno bano babaka ba parliament ekyokubiri nti release order kyetumanyi nti bagenda kukulemberwamu Right Honorable Mafayasi Mpuga Nsamba okubakulembera kubanga yalina leaders bagenda kujja mu speed eyayirire era wenjogera n'abamu ku babadde Masaka batandise okutuuka wano okulaba nga abaaniriza ababaka baffe Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Allan Ssewanyana tewali mbeera yonna egenda kulemesa ababaka bano ate kubatuwa ate kudda nabo waka bannakawempe North Makindye West eno yembaga gye tufunye twafuna enkyukweruli mwezi ogw'omusanvu lwe bakwatibwa kakati eno yembaga yaffe mujukire nti Christmas zonna zibadde ziyitawo abantu kati olunaku olw'enkya abantu bagenda ku celebratinga Valentine ne Valentine eno tugenda giselebratinga n'ababaka baffe Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Allan Ssewanyana njagala okwebaza diaspora community tulowooze nti Maama Ssegirinya enkya wakutwalibwako autu ofudde Maama Ssegirinya era waali kati musanyufu nnyo kubanga byonna agenda kubikola byonna Maama Ssegirinya agenda kubikola kubanga Honorable Ssegirinya abadde mu nkomyo ndowooza emyezi egisoba mu 17 n'olw'ensonga eyo Maama Ssegirinya wonna wali mugumu amawulire yagafunye era njagala okukakasa nti sapa agenda kugifuna ewuwe makage agali mu bitundu by'e Kawempe abannakawempe mwenna mbagumya Honorable Ssegirinya Muhammad akomye okubaweereza ate tasobola kukyusa lulimi lwe projekiti zonna ezaali zaafa zigenda kuddamu zikole ki zigenda kuddamu ziyimuke n'okusingira ddala eddwaliro eryo kubanga yali apriotizinze nnyo ebyobulamu Kawempe North mwebale nnyo tubagala nnyo apo yongera okulaga embeera nga weeri baganda baffe bonna abakatwegattako era bakyagenda maaso okubeera nga mutugobera wano tuli Ekigo prison era bw'oba otunuulidde ezo zimu ku njegoyego oba oyingirira ng'oyingira mu komera eri Ekigo prison wano nno waliwo baganda baffe bangi naddala abaasibibwanga ku nsonga ezekuusa ku byobufuzi era twongera okubeera nga tubanja so si ku bano bokka nti oba tuweereddwa Honorable Allan Ssewanyana oba Honorable Ssegirinya Muhammad wabula tulina okugenda mu maaso n'okubeera nga tubanja baganda baffe bangi nnyo naddala abaasibibwa ku misango egyefuusa ku byobufuzi nze Sweet Apple ngenda kubeera nga nkuwa abantu ab'enjawulo ate bagende mu maaso okubeera nga abatuwa update wano waliwo munafoomu era nga ye wetwogerera abadde ava Masaka kayongera okutuwa update so mukama wange oli ku the updates online page abawuliriza baagala okumanya kiki ekigenda mu maaso erinnya Kasozi Hamza Speaker wa Nansa na Municipal Council kyamazima olunaku olwaleero teri kulanga kulala tulese wano kubanga nze mbaddeko mu kooti Masaka tukakasizza nti ddala omulamuzi leero ayimiridde ku magulu ga abiri
n'asalawo n'agamba nti Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan bateebwe. Era ffe gye tuvudde tulese empapula ezisooka. Empapula ez'okubiri leader of opposition yazina Honorable Matasi Mpuuga ali mu kkubo kadenge zijja zimuwalawala mpola mpola. Naye nga bannayuganda twagala okubakakasa nti olunaku olwaleero teri kulinda kulala aga Katonda mu ggulu aga lumonde mu ttaka. Tubasaba nti leero we batukwatako abasirikale ffenna tuveeyo tugenda kwekolamu omulimu wano kubanga tuzze nga combat fighting kuno tugenda kugireka amabega oli batukwata ebyavagalanda ne batukuba kubukakano mbaka bamukoze eki leero amagye gonna gatuuseewo dda tuvudde Masaka era tuzze n'Ekigo ate bakomandazi abalala batuuseewo dda. Tusuubira nti leero omubaka tugenda kuyimirira ku magulu abiri tumuzze mu constituency at least banamujja buzi mu constituency. Honorable Amza, ekintu ky'okukwata abakulembeze naddala abava ku ludda oluvuganya gavumenti, ekintu kino gwe osobola okukinyonnyola otya era olaba kigendererwa ki lwaki gavumenti egezaako okukwata ate abagivuganya oba bagiwabula? Ekyamazima ekigendererwa kya gavumenti ffe ng'abamu twakitegedde kyakugezaako kutiisatiisa ba members ba NUP bakwata ababaka ba palamenti bano ababiri bakulaga nti nabali abasigadde mu palamenti basobola okubasiba ennaku n'emyaka nga tewali akola ki nga tewali alumba. Bakwata abaana nga Eric gwe baakatta gwe baakawandula gwe bayoteza paasi ku mabeere g'abiri ne bamuggyako amaliba ge. Tukimanyi bulungi nnyo nti bagezaako kuteeka fiya mu bavubuka abasigadde wabweru nti bwe tulaba ebyo tukole ki tute. Naye tubakutegeeza nti tugenda kuta n'olunaku n'olumu bwe tubirabe otwebyongera kuguma era ne bamembers bwe bavaayo. Era tukimanyi bulungi nnyo nti kati Honorable Ssegirinya ne Allan Ssewanyana bagenda ate okulemberamu olulumba lw'okujja abasiba NUP bonna abasigaddeyo ku ssaawa zino. Baganda baffe abamu be balese mu kooti martial omuli kuba machete babazizaayo mpaka ennaku z'omwezi nga 6. Naye ffe eno generation tegenda kuyimirira n'olunaku n'olumu. Generation esaba nkyukakyuka era mwami Museveni ffe tukutegeeza nti gwe n'owonaakwata abantu bameka n'owonaakwata bo Bakyagulanyi sentamu pulezidenti waffe wagenda kuvayo Bakyagulanyi abalala nga 10. So wandibadde mugezi n'okwata ekkubo n'ova mu ntebe n'ogikwasa abavubuka kubanga tukuze ate bagamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira emyaka 37 gimala kyokozeeko kikola ki kimala. Naye atereka kulaga nti n'ebintu byonna byogezezzaako okwagala okola byonna ogenda byoza oteeka mu ttaka. Kkiriza Robert Kyagulanyi Center mu president akusikire olabe nti ateeka oba yateekesa mu nkola ebyo ebikoze eki ebiganye okutiisatiisa kw'otutaddeko nti osiba ababaka osiba ba members baffe aba NUP osiba abakulembeze osiba buli muntu yenna nga talina musango. Kati wulira omulamuzi byabadde akola ki byabadde ajjayogera akugambye nti nno ba sureties abetuleese bayimiriddewo bulungi nnyo naye ate bano ababadde batuvunaana ba state attorney tebalina yadde n'omusango babadde bakola ki bavunaana babaka bano be baleese nga ba witness baabwe babajjawo ne bagamba nti fe tu withdrawings kati omuntu gw'oyonoonedde ebbanga eryo lyonna mu butuufu oba ogenda kumusasula otya? Kijja kitya nti abantu abatuvunaana ate era bebateekeddwa okubeera nga batutta? Era ekyo nakyo nsaba nti bannamateeka bakitunulemu nti omuntu ate yakutta akuvunaana ate si yakuvunaanyizibwako n'okutta wateekeddwa okubeerawo obwenkanya obw'ekika ekyawaggulu ennyo. State Attorney y'omu yavulungutana nti leero mbatadde yavulungutana enkya nti muyina emisango. Kati so mu mbeera eyo tusaba bannayuganda nti tusitukiremu eggwanga lino lyafa dda. Eggwanga ate omuntu alisa ali ogu bombwa namundigina tetugenda kuggwera amakomera gajjudde era ogenda kuwulira statement z'ababaka bwe bava mu makomera bagenda kugamba nti amakomera gajjudde tebakyalina nabo bebatuteeka baba nga tebakyalina bwe batuteeka nga amakomera gajjudde. Lwaki ffenna tuvaayo omulundi gumu ne tweyiwa ku luguudo tetugamba nti ekimala kikola ki kimala kubanga ono omusajja alinga asampolinga ajja mu nyumba n'ajjayo omu n'ajja mu nyumba n'ajjayo owokubiri n'ajjayo owokusatu kinaakomawa? Lwaki tugamba nti enough is what? Enough is enough. Tusitukiremu tugambe nti ekimala kikola ki kimala. Buno omuntu bwe beepanka nabo kubanga tuyise ku kkubo yonna yonna badiployinze buli junction yonna erimu patrol ezisukka mu 3. Naye kati omuntu bwe baba nga bamutadde mu butuufu bw'okumuta lwaki oba odiployinga okutuuka ku ekyo? Gano amagye ge bayiye military police yennyini n'abantu abalala bambadde ebibumbula tubitegeera tulabyewo wana abaplane abali mu ngoye ezaaleeya bakutte ezipisto. Tumanyi nti ababaka ababiri be batadde nga ddala babatedde mu kooti ey'ensi gye tukkiririzaamu nti neeyina amazima n'obwenkanya. Lwaki oba odiployinga okutuuka ku ekyo? Nze nkikakasa bayinza okuba nga tebabatadde kyeyagalire
bagezaako okulaga nti bawuddiisa naye mutuwuddiise kweno luutu mugenda kukiraba ate mugenda kikombako nga kyokya. Bigambo ki naddala kuba nkimanyi oli mukulembeze okiikirira abantu b'e Nansana baako ebigambo by'ogamba naddala abantu b'okiikirira? Ekyamazima abantu mwenna betukiikirira ffe ng'abakulembeze eddoboozi lyaffe mulaba batandise naffe ffennyini tuzikiriza. Ono omusajja waanaamalawo abakulembeze temulowooza nti waliwo ekigenda okuddako. Ffe tukimanyi nti ffe tusitula busituzi ddoboozi ne twogera ku bintu ebyo bennyini ebikola ki ebibaluma. Tubasaba nti singa olunaku lutuuka ne tubayita nti ekimala kikola ki kimala muveeyo, tubasaba mutwegatteko mu bungi ng'akalulu bwe mukatuwa na wano mugamba nti no kati essaawa eweddeyo ey'obululu kubanga ffe tukyakiriza mu bya bululu. Tubasaba nti mutwegatteko tugende tuggyeko omusajja nakyemalira eyeewaŋŋamiza mu ntebe yammwe. Eyo entebe obuyinza bwammwe mwe mwasalawo ne mulonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu ate omusajja yenna akulaga nti nagenda kwesa mmundu naye tasobola kutta abantu bonna kubanga tukirabyeko e Libya, tukirabyeko e Sudan, tukirabyeko e Tunisia, tukirabyeko e Egypt. Kati ffe Uganda tulinda ki? Musitukiremu mugambe nti ekikola ki ekimala tewali muntu ayinza kusinga abantu maanyi ate tewali mukulembeze agenda kuwangala kusinga abantu bafuga. Twakulaba ng'ojja, abazadde baffe bakulaba ng'ojja era tugenda ffe kulaba ng'ogenda. Abantu b'e Nansana mwenna tegeeza nti ke kaseera tugambe nti ekimala kikola ki kimala. Lwaki omusajja atufuga obumbula emyaka 37 mazima ddala afuze bazadde baffe naffe abavubuka tukkirize atufuge? Tetugenda kukkiriza mbeera eyo. Tumanyi nti nno generation eno erina abakulembeze baayo. Abakulembeze baayo tubamanyi bulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe so si Museveni akadiridde mu buyinza. Omusajja mulala takyasobola nakutambula bakwatirira mukwatirire. Tusitukiremu tugambe nti ekimala kuba kati mulaba atandise natuleetera Baby Nduunya yakava kunywata naye olaba nti ayagala kujja kukola ki kubaako ne byalaga nti nasobola okukulembera Uganda. Tubasaba mwenna ab'e Nansana naddala okusingira constituency mwe tuva tusitukiremu kuba Honorable Ssegirinya abadde neighbor waffe kuba constituency yaffe esalagana constituency ye. So tugamba nti we baba batututteko omuntu tusitukiremu tuyambe ku bannaffe tugambe nti ekimala bakomanda mwenna bakoowola nti mujje ku luno bwekiba nga kyetaagisa kugaadinga babaka bano tubakwate ate era ne mbagamba nti temukoowa kubanga tukyalina bannaffe abakyali emabega w'emitayimbwa abayitirivu nnyo abamanyikiddwa n'abatakola ki n'abatamanyikiddwa naye nga batulanga bwemage. Tubasaba nti muveeyo n'abasobodde okubeera nga mugenda ne mubakyayirako kuba kati abakoti masho bamaze okubaga nti bakomewo ennaku z'omwezi nga 6. Soka tusuubira nti abantu abo embeera gye balimu si nnungi tugende tubakyalireko tubatwalire ku bintu ebyokukozesa oba oliawo tubazzeemu n'amaanyi tubage nti tetunnabavaako kuba abaana bano babakwata lwa nsonga n'okusingira ddala ffe abakulembeze baali batuwagira bagezaako kubeera nga bajja mu mutima gwa NUP. Tusitukiremu tugambe nti ekimala kikola ki ekimala tugende tulambule ku baana abo oba oliawo nenkoola na buli muntu yenna abalamuzi naddala okusingira ddala abalamuzi muyimirire ku magulu gammwe kubanga temulina gye mugenda kuddukira nga Uganda enezze emikono emituufu. Okay, twebale nnyo balire ddala muganda wange oyo abadde Hamza era nga omu ku bakansala abakiikirira abantu b'e Nansana abatulaba era abatugoberera making sure tuli wano okubeera nga tugattako. Yes, Wisdom Kaye oli live ku the updates online page anyonyola Kaye atuse ne Sky Soda ku myaka 18 gy'ayina Beiro 296 Beiro 296 police bond 5 onavuganya ne Besigye ne Ssegirinya ono nze yansukako ne muta n'ekyo nakyo kiri nze nyenda bagamba nti first of all basiba Ssegirinya naye basibiramu abantu abalanga 5 abasigadde waabwe basibanga milioni 2 wana Uganda badde basibye mbadde mbala mutambulira ka 5 wadde balafe walamba suti apo Ssegirinya kyengamba so bambi mutuyambe nga mwaniza Ssegirinya musoke mwanize nafa abadde abasibe nga tulinga abali wabwe naye nga tuli basibe Ssegirinya kwa menta waffe abadde munda tubeera basibe otegera kyengamba kubanga kati Ssegirinya okubeera wano kiringanga okubanga oli mulekwa nga wafiirwako maama oneki ne taatawo kyenjagala okwebaza bannayuganda okusigala nga muli in one
with one love. Ssegirinya. Museveni alina ekintu kyatamanyi nze nyina kye mugamba. Afu wano e Uganda kati tulina ba Mandela baffe, tulina ba Luther Martin, ba Malcolm X. Kali kiddamu kikomye ku Ssegirinya. Kino kyakoze kikyamunyita okusiba ababaka ba parliament emyaka egisukka mu 2 naye kikyamunyita yakola era akomye ku kino. Tutandikirawo. Tusigenda kudamu kwa peninga wala ku soko banyonyole eri basi je twalese ya Ssegirinya. Basi yaffe twalese osasula 15 n'otambula weeks 3. Basi yaffe yatandikidde mu makati. Gamba vote. Ssegirinya waliwo ekintu kyeyalekanga tukoze kyebayita Kawempe Republic. Ng'omuntu abeere Kawempe osasula 15 mwezi mulamba basi naye kutambuza mu kibuga kudda era abantu baali bagenda kuva erubaga yonna nga batandise kubeera Kawempe. Era ne kati gyenva bati bakunkubira masimu nga tutambula nga bangamba ennyumba Kawempe gye ziri ennyumba zirinnye era balandi road tubawa eno message balandi road be Kawempe North mulinise ennyumba kubanga omusajja kati Kawempe Republic transport agenda okuba 15 weeks omwezi mulamba ngenda kwange bye Bulaya 20 million cash bail eri ombaka parliament oba omuntu yenna okumujja kusaba million 2 ate ne bawamba passport y'abaka balwadde no ati kakati abayo ffe nga abaali basibiddwako kasita omuntu ava wabweru ebisigadde byangu naye bandisabye biliyoni kwanga abadde bamusibye baali banaku nga ffe bakopi nga ate banaku so just nothing ne bandi tugambye nti biliyoni atubadde tujja gisonda ku online but as long as olina omubaka wabweru sitegera ekintu ekyo mbawo akatabo kabwe sikabwe sokolineko sikabwe ono kyaliani lukira basayija teyabuuka ate katabo kyeki kyogamba katabo wagwana yabuuka bagambye alina gundi baluwa ye oba alina ebiwawatu oba yali Ekigo fenga fe banakawempe tubadde tulya nfuufu ng'ekitulisa enfuufu mubaka waffe sigala nti yali atuleetera emmere naye yali atuteekamu essuubi omanyi nti waba olina omuntu akuwa essuubi obeera n'amaanyi ageyongerayo mu life ne paasi yatuwanga connection nga tuconnectinga sano Sky Soldier mumanyi Sky Soldier mbale nadda ku street olwamuzeeyo kubanga nga yasibwa era olunaku olw'enkya lwa Valentine's Day tuli ba mukisa nnyo tugenda lulya ne Ssegirinya Muhammad. The lion is back in the jungle. Ssegirinya Valentine's Day. Sky Soldier Ssegirinya yagatta atya ku bulamu bwo? Ssegirinya nze ye bulamu bwange buno bwe mulaba mmwe kubanga buli obunalimu obulala temubumanyi mumanyi bwa Ssegirinya. Nze obulamu bwange yabugatako kyamaanyi era singa tewali amanyi singa si Ssegirinya Muhammad kubanga Ssegirinya Muhammad yandaba embeera gye nalimu nga tewali antegeera nga tewali amanyi nga tewali nangamba nze nkulabamu ekyamaanyi nanziyo nanteeka mu mataala nze atalina kye nali atalina sigamba nti nali njogera nnyo oluzungu sigamba nti oba nali nnyo omusambi nnyo bunkuba abantu wabula yanzija okundaba nangamba naawe osobola oli geto yuti munnange nange ndi geto yuti nga gwe twakonekitinga kati saawa zino bwe baalaba nga Ssegirinya ajjayo bwati ebitone bwe bityo ajjayo abaana bwe batyo asula abantu be okwetoloola eggwanga lino ne basalawo bamuteekeko embeera bwetyo bamusibe emyaka 2 neffe tugamba in the end era obusibe bwe yakoze bwamaze ne buggwa obusibe buggwa ng'eba sizoni osegera ekintu ekyo n'abasiba Mandela emyaka 27 bamala ne bamuta ate n'afuuka great ne muutaana gyali nga great nga n'omusajja yamusiba Dikiraka bwe yafa tewali nnyo kyamaanyi osegera fene tubeera ku nsi eno tetugenda kufiirako nekiri nti waliwo okufuula omuntu n'aba great n'abaana be ne babadde greatest so kitegeera kye nkugamba kakati bali eyo bamanyi nti bagenda muta gwe ekiri e Kawempe tokimanyi mu tawuni jamu akutte gwogenda kulaba ekigenda okubaawo n'olunaku lw'enkya oyingira wano Ekigo biziri patrol 208 zembaza obubazi kuliko abasirikale ba Iso Fuso Taso Wiso Maso naye ffe tuli lwede tugenda yitawo baleeseyo n'ekipya ekibi abamagye bandaweya mubasuula busunzi kijegere osegera ekyo tuli nekyonna kyekiri enkya olunaku lw'enkya bannanga olwo n'abaana be bagenda Ssegirinya Valentine's Day tebangawo mu ggwanga esoose kubeerawo 2023 nga 14 February Ssegirinya Valentine's Day era olugenda kubika olw'enaale olaba olw'enaale mulutuuka nga teri alumanyi simanyi taleesi tabatunyonyola luweero kati ogenda kulaba kye bayita Valentine bakitaddemu ebirungo bipya
Eri abigamba bagita Ssegirinya Valentine tebangawo gwagenda kulaba kala myufu nupo yambala myufu Valentine myufu gwakitegeera omanya abantu bakoze ennyimba waliwo ennyimba empya ziri ku YouTube zita The Return of Mr Update the Return of the Lion in the Jungle ennyimba nyizi bakoledde Ssegirinya buli kimu kubanga ono Ssegirinya nga bwe yabagamba nti akuba sama buli omu ali awo ekiri mu America ate America ayizogamba nti yawadde president wa America ogenda kulaba ayo oliro otya ndi wasanyu naye gwamanye sanyu Ssegirinya lyagenda nakuntwala mu kizungirizi gwamanye kyekitegeeza gwe zenze pilot w'ennyonyi gye yali aleeta natugenda kiteeka wali ekyebando Kawempe National Stadium wali ondabyeko mukomera nga nkimye omuntu naye wandaba nga nkimye Ssegirinya lwe yagenda okulayira tewandaba kati ondabye mukime mukomera kitegeeza woolaba mutabani w'omulaalo wabeerawo future si yange nzekka naye yaba na Uganda kitegeera yes embera y'obudde obudde nga bugenzi tomweralikidde kyonna kyekiri ate tuvaawo enyota wetuluma nga tugenda ali tunywa ku mazzi gwe tobalawale mu nnyanja bano bafola bagenda bazimba ennyanja efuuse yaabwe naye kyonna kyekiri enjala weneetuluma nga tuya ku mimmonde gy'abasibe giri simanyi we lumonde sikumawi mpaka nga tuvudde naye wano ku luno ne bagamba muki oba bagambye mbu tugenda linda wano ewiki wano gwe tolabye beera emiliyoni 2 ogimanyi gwe ogimanyi sente ne musaiti asirina okujyawo eyo embeera eri wano ku Kigo prison tugenda kudda katono nnyo tugenda kudda ate nga ababaka batandise okubeera nga bafuluma so bye bye for now.